nkale muliyo mutya nti akaseera konna essaawa yonna ani akyogedde nga muyimba akayimba atava ku ssengejjeru kyogamba kati mama nga waliwo abantu abasavinze fo Katolo Matia Luima akola yanga atandika okuyimba mu 5 mwemeka nga Uganda linafuna bwetwaze ffe tukyaliwo naye nga bwomanyi kyogenda kumala kulinda kumera nvyo tandika okutegeka so tuligezaho kubategekera abantu abanaddawo tuludde nabo onakolwalero mulesese bwate nemulaga abantu nemugamba be bamu ku bantu bemuleese kubeerawo temugenda mukyaliwo tukyaliwo kubeera basebwato twaludde ebbanga nga tubateekateeka si sebwato yekka Baroni Simple bonna babafunye nga naffe tukyaliwo so twagala wetunatuukira ffe ogamba nti gatuwedde nga wagandi muntu gamuwedde nga wali weebali waleme kubaawo kibangiriza awo wakati myaka gikyali ne bwe gibeera myaka nga 3 ekyo kindetera okubuuza nti muyita mu kriteria ki okulonda abaana bano mujja baffe abeeri e Masaka oba n'abaana babadde wano nabo ku street tolina kubawa e Masaka wabula kasita oba ng'oli passionate eri bye tukola ng'obyagala kuba naffe twabijja mu lwa mukwano bino ebirala byonna Katonda byatuyambye bye tugenze tufuuka kibadde kisa kye era bangi kwebali bangi batutuukirira ate nno kisasa waliwo n'abatatutuukirira ne basinzira eyo gye bali ne babaako bye bafuzinga naye ng'era olaba bali ku kyaffe omuntu bw'aba azze mu binyanyanyanya azeewa Amaziraton ne Suna Ben aba akimye ekyo ekidigida kyemukuba abaana bano bemutendeka kipya ki kyemugenda okubawa ekinagamba nti ate nange nepagiremu omwana ono nga sebwato ye omulaba nti nno ye yaspecializinga mu kikadde era ffe kubanga tukuba kintabuli tutabula yona yona tugwayo ku mulembe guno oguliwo ogwaliwo n'ebirala bwebityo kati sebwato ye agambye ye ajja na kikadde kyokka ekikadde ekyo kyateekamu ebinyanya n'olw'ensonga eyo kati yazze n'ekintu ekyenjawulo tali nnyo ku ffe yazze n'ekiki naye ng'avudde mu ffe awawaguddeko n'atwala n'ayoza n'ayanika kati ye mugezi nti ye bwazze ate yazze n'ekiki obudde buneena omwana ali eyo nga yeyagala okwongeramu kagenda akikubye ekkololo naye mumwaniriza abaana bali eyo nga bandyagadde okikole ekkololo temuddamu kuwoogerako ekkololo bakikubayo dda bakikubayo bakibbirira ne bakikuba kuba n'abakubayo baagala okulaba ku mikono gy'abantu mu bbanga kati bwe balabanga audience eri dalubweti nga bakiyisaayo tontololololololololo kulaba nga bagira bati nga bajjayo mpola mpola bakikubayo dda ekkololo kinyanya tekikyewalika mwana wange owaye mwebale kuzalira pazo ku mutto yali yavaako wali mwamujja ku mutto tavanga ku mutto oyo wa Luganda enkudi ate enkudi era bwe yagikola yasooka giweereza ffe ne tugiteekako byonna ne tugiteekako byonna ate era naye bw'ogiwulira enkudi era nabyo binyanya kale otegedde amaanyi g'endongo y'ebinyanya mwadinganye ne puzzle sona in particular weewaawo era tuli butoola oli muganda wange talina buzibu tubasuubira okubeera nga tubalabako ewantu amapokisi mu vidiyo ne ku Ero Beach ku show ye tugenda kubaayo era n'akalango mugenda kukalaba very soon ku Ero Beach tugenda kubaayo mu ndongo y'enkudi ate era ne Wasewato Julius puzzle lunabe agenda kubaayo nze ne Lili puzzle tuli tuti bagamba nti mwadinganye lwakuba yasemu n'afuna amasannyalaze ate nga ffe masannyalaze kakati fe okubeera abakabi tekitwetagisa kubeera mukwano gwa muyimbi alina luyimba okitegeera nkiddemu Suna Ben wambaziza tono okubeera abakabi tetwetagisa kubeera mikwano gya muyimbi alina luyimba wabula ate omuyimbi alina oluyimba ye kiba kimukolera okubeera mukwano gwa Suna Ben nembaziza tone nkiddemu kimuddiremu Suna Ben wambaziza tono okubeera abakabi tetulina kubeera mukwano gwa muyimbi yenna kyolwokuba gundi muyimbi gundi yayimbya yakayimba kubanga bwe mwekulukunyako kubanga era yonna gye tujuliza bisawo mbeerayo obwogu okitegeera mbazire gundi ekyengera ku kipande yaliko bwogu tebajjula tebajjula nansana tebajjula
mwamenya mugogo w'abantu. Kati ezimu ebibuuzo ebimu mu interviews mutandika obyerekereza ku ffe ebimu tebikyakola. Okay, mpozi nga tumaliriza ku Ssebwato amugambye kuno emala mujjako emikono tugenda mubawa mugenda kwa mutu wati muzawaani bangi weebali abaana weebali bangi betutannabawa. Ssebwato abasajja olumala bakujjako emikono gwokkiriza bakujjeko obudde buno weetengeredde ndi mu kutya kw'amaanyi ebbanga ddene lye tumuwoze tulya tulowooza nti bye tumuteeseteese bimala keekadde era naye ku kipande agala bitandika okubeerako waki bwannamunigina ekyo kigenda kusinziira ku kisaawe ensijula bwe kijjula nga mmanya nti bantadde bwe kiba tekijjudde mukyandaba nabo. obugambo bwoyinza okwambaza Tone ne Suna Ben mbawo ekigambo kimu kyokka mukama abampangalize buli mwamu ekyasinga okwagala kibalabe nga babawulira kaliba abazzukulu nga bali babasika kaliba ekirabo Katonda kyabaabawa n'obugagga n'abakyala abalungi. Banize kanziruke kubanga ngenda mu jja mwanzita. Mukunjo ogamba otya? Wendi ttaano biri bitemu. Wetule. Tusazeewo tukunoonyeeko ensonga ezitambula ku intaneti. Omukyala yakuwa ssente ng'omufeze. Oli mufere? Jali yawaloda. Anti mu nsi wabaawo abantu kati abo abantu abagagga wabaawo abantu nga ye saddaaka zaabwe naye nga bo tebamanyi nti ono omuntu ye saddaaka ya famire yange. Nze nafuuka saddaaka buli omu nanvuma ne bampita omufere ne bampita omubbi buli omu nampita byayagala. Okumala emyaka 3 ebyo ebintu byaliwo 2021. Writing about now tuli mu 2024 siwe kiri 2024 kitegeeza gibe emyaka emeka 3. Omukyala yayomba dda n'ayomba byayombye. Nze we nali omulwadde nga ndi ku kitanda oyo omukyala yasindika baganda be ne bajja bampa miliyoni 3 ne baŋŋamba tolina kumwebaza konze lwaki simwebaza omuntu ankoledde ebyamagero bwe biti ne baŋŋamba mulokole nnyo era ayambye abantu bangi ye tayagala byakwerabisa tayagala bya kamera konze tisoke wayita wiiki emu ate ndaba omukyala ali ku intaneti abannayuganda tebayambika waliwo ogulenzi gwe nayamba awo naye yadde ka thank you ne ŋŋamba baganda be ate mwaŋŋaano mwebaza kumbe bali baŋŋaano mwebaza nga batya nti mu kukola vidiyo nga nebaza nyinza okwogera omuwendo gwa sente ki entuufu ze bampa ngenda olulaba omuwala gyali yawaloda agamba yampa mu 2021 yagamba yampa miliyoni 10. I don't want for the people for the forgetting of this. Kakati nembeerawo mu obwo obulumi baganda be ne baŋŋamba mukunja tobaako kyoyogera gyali omumanyi gwokimanyi ne woli wonna basobola okunonawo. Kati nali ku kitanda obulamu bwali mu mbeera mbi nga be bali mu control y'obulamu bwange nga kyonna kyenkola 5 n'obulamu basobola okubujjawo neŋŋuma ne neetonda bwetonzi kuba baganda be baŋŋamba nga gwe mugambe bugambi forgive me kola bukozi zi video buli kadde nga weetonda. Omukazi n'amamirira bwe yamamirira n'alinnya ennyonyi yalinnya ennyonyi n'ajja mpaka mu Uganda n'anjogerera byonna byanjogeredde we yamala obyogera n'alinnya ennyonyi n'adda mu America. Kati wayise emyaka 3 era alinnya ennyonyi akomyewo era olwatuuse Uganda yatuukidde ku kintu kyekimu n'amwasi gwe woba tonnalwalako n'oba ku kitanda tonnayiga bantu oli mu kyejo. Nze nalaba abantu n'ebintu nga ndi mulwadde ng'omuntu akunona ku kitanda nga akulaba obulamu bugenda n'akuteeka ku kaboda ng'ogenda ebidde obulamu bukoma n'akutwala omugagga n'ababalira sente n'azibawo omuntu n'akuwaako emitwalo 10 naye n'ogamba ane 10 mbadde siririna n'osirika ate nga otyo mwogerako ajja genda ku TV yaabwe akyuse sitoole era sitoole baazikyusa awo ne bavuye newulira boogera bino ennaku zino wafuna akatengo boogera bino nedda ngamba bugambi gyali yawo atasiizinga faya bw'atasiizinga agenda kyankalanyiza sisitemu y'abagagga banne nja kunamya abagagga nabo boogere kuba tukyalina kyosalwa kyalina kyobeetaagako ennyo sirole by sirole gwe baleke oyo omulenzi wa TV oyo anti kati ekinnuma nti weyankolerako ebyo ebikolobero yali takolako eyo TV alina ka TV kwe yali akola gye bamuwaŋŋangusa ne bamuleeta ne bamuteeka wano lwaki mutugamba kati mbalamu musabula ne TV ebanga erugendeddemu okategedde nkufuna ekwereka malo nnyo ebintu byange
kamala onywa bulungi ebintu byange byembogane bulungi mu mimiro obwongo bubeere nga bulotatinga feed jali yolizaalira abantu bizibu tomanyi famire yo walugisudde mudda babadde bavimba nze nagenza obakebera bakuba n'embaga oyo omulenzi gwe yasindikira ssente muganda we mbwe azindeetera miliyoni 17 nampaako 3 nze nensirika ne ngamba ne 3 zibadde zimbadde sizirina yakuba n'embaga nze gwaliko sinnakuba n'ambaga kati ssente zakola mbaga ya muganda we ate azibanja mukunja apalapala nyambwe ate simanyi mukunja yakwatagana n'abasawo era ssente nenzisindikira dokita kati nze ndi dokita kubira dokita muvaako mwana tomumalaako mirembe tunda amagye obujaanibu nze mundeke mwana boloza abagagga bonna bakirumira abatunda ebintu byabe bamala tuvuma tunda amajaanibu gajja ttamba ngamba nkuba akalango mu mirembe kyogawo ngamba nkuba akalango mu mirembe sekakuba muvaako ndeka mwana ndeka gyali